This is from Pantilla olwaliro omukulembeze yalayira President Museveni ate nga mwasuubiza abantu nti eyo kuroni kyensobola okubagamba ekyo kiri awo kiringa kikookolo kyesibe ku bannayuganda kirina okuba nga kita obuyinza bwa bannayuganda kuba kitwesibyeko era nga nina okumutegeeza nga ali wano nti atuvumye ba idiots naye n'okumanya nti ye saba idiot. Ku lunaku lw'okulayira olw'omukulu amanyiddwa nga Honorable Geoffrey Lutaya ow'ekitiibwa Golden Papa bw'atyo yavaayo ne yeewuunyisa bannayuganda oluvannyuma lw'okuyozaayoza omukulu ono kubanga ate munange atuuka ku buwanguzi olw'ensonga nti ffenna tumanyi bulungi nnyo nti abakulu bano bazze bakolera wamu kuviira ddala mabega naye waliwo we baatuuka wakati awo ebintu ne bitagenda bulungi ne bajjamu enjawukana era nga wenjogeera buli omu alina bandi yiye abantu abasinga baali bamanyi nti aboolyawo enkolagana yaggwerawo ddala n'okwebuuza tebeebuuza naye nga kino kyayongedde okubalaga nti enkolagana weeri wakati w'abantu bano ababiri akabonero akalungi eri abatukulembera oba abatukulira ate mu buufu bwe bumu ye omukulu Misa Kisemakula still yagenze mu maaso okubanga ate munange alaga ekisa kye kyalina n'okwagala kwalina eri abantu oluvannyuma lw'omwana w'omugenzi amanyiddwa nga Fred Maiso okubanga yagenze mu maaso okugraduate nga wali ku Makerere University ate nga munange ayise mu mikono gye oba ayise mu ngalo ze kino nno kyabadde kikolwa kirungi nnyo nnyini ddala mwenna abawaayo kyemuwadde ne musobola okubanga ate mulabirira abaana b'abagenzi n'abatali baana b'abagenzi naye nga bwe bali ku nsi naye nga tebeesobola mwebali nnyo mwebalire ddala era ng'ono yagenze mu maaso okubanga ate awa speech ku mukolo guno kanjikuwe ate naawe oginyumirwe. Olwaleero lunaku lwasanyu era bwe yazze awali olumbe va ogende wano kusiwewo tuli wano kusanyuka njagala ndabe essanyu eriyo nga mulyolesa olese essanyu nja kusaba abaana bano bayimirire. Fred yimirira. Fred yimirira. Jangu Derek. Ndowooza abamanyi kati mu kitabo si kyekyo nsaba tukubira abaana bano obugalo bwabo. Mu Luganda waliwo olugero olugamba nti girimu waataba ebikere bitembe kale twandisuubidde nti Maiso waatali ku ngeri gye mutujajingamu eyo abatali mulimu gwaffe twandiroozeza nti abaana be kaakati be bayaaya abali ku nguudo babba amasimu abakola byonna naye bwe kiba nga si bwe kiri era nga bafaanana bwe bati Mukama atwongere okumwebaza. Ono asooka wano yerake mutofu ono lwakuba ye awanvuye nnyo yakoze S4 si bwe kiri ono Idelu Bachelors of Arts in Music. ate ayimba bulungi alabika ekitone byakoze eki ebyakitutte ono ensenga w'abaana b'abano si bwe kiri babuulira amanyi. Alina certificate mu
ICT era mufumbo webala akasemberera kale no njagala okwebaza abaana bano nzijukira olunaku lumu mutabani oyo yasoma n'atuleeta results ennungi zaali 2:19 netusanyuka tugamba okay kakati gavumenti nemuwa naye ne bamuwa education nangamba taata ntubangi bampadde education nengamba ndaba tekijja nga kibulamu neŋŋamba nedda neŋŋaana baali bamusindisa embalala si bwe kiri kati bwe ŋŋaana neŋŋambako banywanyi bange bano ne mbagamba abantu wangi tufunye omukisa tulina omwana omugezi wuuno naye ate bamutwala muki kale eri abasomesa abali obulungi naye education si mbi naye kale olumu obusawo busingako obusawo busingako naye omwana ono nze njagala nnyo abaana abakola sciences naye nga sifuna mukisa gwakola ki nga bonna bano baderiki aliwa batabani bange naba arts bwe tufuna omukisa ne tufuna ono ne ŋŋamba oke ne tugenda emakerera awo waliwo omukyala mukwano gwange ne mwegayira ne mugala tukoze tutya kakati mutabani kye yali atya wali gavumenti emuwadde ebadde genda okukola ki kakati bwe twenoonyeza koosi eyaffe ate abuuza sente zigenda kuvaawa nanga naye taata kakati ate konze lindamu katono kasooke tugobe kino yambuuza mukibazo ki ekintu ekyo konze kale katulindako katono netwegayirira omukyala oyo omukyala nanyamba nangamba nti tetusobola kugenda kubanze namugambira njagala musawo nangamba tebusoboka nga buli direct wabula mu mbeera eyo ey'obusawo tusobola okufuna biomedical kakati ne mugamba bwe zibaako bwe zituuka wali nga amaze asobola okupgradinga nangamba kisoboka nebuza omusajja ono n'okuma emyaka ekyo mugumu omusajja mugumu nangamba muzeyi nja kukola ki nja kupgradinga mukama mulungi yali omu bwaba si ye yasinga naye ukolo ye yasinga biomedical yali omu kwa students abasinga kakati awo ne bitwanguyira waba bakosinze n'akalimu n'afunayo awo n'abanga tebikyali bino nti buli kamu alina kuba ki alina kutukubira ssimu olunabanga naye asobola okwesapootinga mu ngeri emu oba endala paka mukama lwatutuusiza ati ku kyetwali tugoba nze tondowooza nti nentukatendo era bwe yagize nankubira nangamba muzeeyi bitabo mbimaze mbadde njagala kujja awo njagala nzijeko n'abagenyi bange naye oba munansaba ssente mmeka ne mugamba no bakuba kumpi mbadde nja kukuba nze mbakuba agala kumujooga kakati ne mugamba kale tofaayo bwe twakutuma kimu kukola ki kusoma ate otuyambye ofunye first class degree ekyo nakyo kikulu kuba degrees bazifuna naye ng'oli ali koze bitagalamu katono naye ono yabadde mu basinze ne bamuwadde certificate tugaba makula agono gaba makula ne mugamba ffe kyetwakutuma kitukoledde jangu kyonna ekinaabaawo n'abagenyi baffe kyetujja okulya kyonna ekinaabaawo kyetujja okukola ki era bwe muba munywedde katono munywako katono bwe muba mulidde katono mukkiriza akakatono akakoze eki kubanga ekituleese wano kusanyukirako munnaffe ono ffe tukitwala kati nti maiso byeyandikoze ebirungi byonna maiso byeyandikoze mukama atuyambe tukukire mu baana be bonna era ffe eddibu yetubadde tulina munnaffe yatufaako essaawa eno teririiwo essaawa eno tulikola ki maiso waali maiso wuuno maiso wuuno maiso wuuno maiso wuuno ne bamaiso abalala maiso nze nkutira ekintu kimu twanyumizaamuko like 2 days back nenkubuulira nti osobola okuba nga oli mwana muto naye obuvunaanyizibwa tebamudduka ekyakufuula omusika wa kitaawo it is high time kuŋŋaanya baganda bo ng'okuba obulungi ng'ono tali bulungi ojja kufuna okaluubirizibwa otya
buli bwe munaabeera mu lukiiko balwa famire bw'oyogera oleeta obugezigezi bw'abaasoma n'obusawo na biki onajja kulaba nga aleeta obugezigezi kuba ye wamuleka wansi okitegedde kuba ye wamuleka wa era byo byojja okusanga byoba osanga families nga mulimu ali obulungi oli n'agamba nti oyo yagira byekika byonna yenagira ffe banne n'abasiraanya ye kakati yali obuki kitera kuva ku kinti abamu bwe babeera obulungi balemererwa okunona kubali obuki lwakuba ate n'abali obyomulu babanona kati abo bafuukira ekizibu kakati ate ekyo nakyo kiri awo naye gwe ng'omuntu omukulu manya nti buvunaanyizibwabo okulaba nti nno banno bano baba bulungi buvunaanyizibwabo okulaba nga mu famire muno golaba kosobola okukasuka konna ntera nnyo okugamba abantu nti okugaba tebuba bugaggawo okuyamba wabula guba mutima gaba 10 lw'olina bakuba omutwalo gw'otalina sindika akatono k'olina kajja kuyamba omuntu abadde anoonya 10 abeere ng'anoonya 8 beera n'omutima ogwo kitaawo gwe yalina kitaawo yalina ekintu nga talemererwa oga nti Maiso alemereddwa nga kizibu bwalemwa nga Maiso bwalema oba n'atya n'olaba nga atidde kati gwe mudduke muveeyo kasita bulaba nga atidde kitegeeza nti ekyo kiri kisusse era ffe byalemanga ng'akola ki ng'ayingirawo ng'obukulembeze twali ku ddaala lyerimu nga fena tuli ba directors naye ng'ate ye mukulu waffe kati ng'olumu tumanyi okukulungamu ku lugezigezi ng'alina lusalawo yazawo ne tukulunga ku lugezigezi awo ne tumubuuza ebibuuzo kino kikoze otya agera okulaba tumususseeko n'atabuka n'ayimirira kitegedde ng'obukulembeze laga gwe sirika wena we sirika baagala nze gwekola booti naye nga byonna agezaako okutuusa mu ki akutuusa mu layini batobo bano bwe mubanga muli eyo gye muli mu meetings zammwe bajja kuleeta olugezigezi bajja kukola biki byonna naye gwe mukulembeze waabwe gwe mukulu waabwe baba yetaaga luyiri mukube okitegedde twala obuvunaanyizibwa ng'omuzadde bwakola ki ng'omuzadde bwe yandibadde nja kwebaza mukyala waffe mama muzeeyi sikwako wakulabe mama muzeeyi biwanvu naye mu Luganda waliwo olugero olugamba nti engabo enzira bagirabira ku biwundo omutasobola kuvaayo eri najja nga yeewaanawaana nti nva mu lutalo kulwana ng'engabo ye tegenzeeko yadde ekiwundu ky'effumu erimu so n'olwekyo byonna byosanze mu bulamu bw'ensi eno byali meant to be Katonda ategekera engendo zaffe naye ekirungi kiri eki buli lw'obonaabona n'owangula kyekisinga okubeera ekirungi bagamba zikusooka nezitakuva mabega njongera okusaba ekintu kimu obwamaama bo buleme kkoma wano nga naffe bwe twagamba nti obwataata bwaffe tebulikoma nga munnaffe afudde abaana bano bonna baana bo tutegeraganye omuti bwe gubanga muyembe amatabi ne gawukana bwe gati era ebibala bisigala biki bisigala miyembe so Maiso ye Maiso bano bonna baana ba Maiso bonna basanganga togambanga nti owange yoono oba owange yoono ekyo tukigoba mu famire ya Maiso nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe njagala munyumirwe kana akafo kaffe mukiraba okugenda lwe twatandika ne munnange tulinamu ekifo kino kyaffe era kyonna kyoyagala saba busabi kyonna kyoyagala kola ki oba mugenda kusula wano tewali agenda kubagaana bufuluma muko nga bakafiwa kukwata naye bwobeera wano nga kibeera oke so n'olwekyo bannange mukama abakuumi ebyokwogera tulina bingi ku Maiso naye katwebaze mukama Katonda olwa kino kyatusobozesezza waliwo omwami omulala gwe batayanjudde mwami lw'ebuga situka bannange abaalika abawagizi b'omupiira gwa Uganda bwe twanyiikirira ennyo